Nimrod yekuba mutima kubanga amazima agamanyi gwe tewewuunya okuyita ba DJ n'ofuna mu ba DJ 7 nga bwe mwalya sente z'abaana kati ate azzeeyo eri bye baamuwa emmere nga tukyali mu covid bye baamuwa emmere n'agenda n'agitunda. Yes, bamuwa obunga bwalina kujja wange nga chairman naye ye n'akola ki oba bwagwera mu lubuto kubanga teri atakimanyi kaakati babwa milioni 15 ku sente ezajja nga association bajiwa milioni 10 ezasooka tugamba ezasooka under federation ne baga bagende bakole office bazigabana abantu ndozo butasuka abantu nga bana oba batano Nimrod yasooka ne kuddako w'ekibuto nga ye na bamuyita Yasa DJ Yasa ne bagula obutebe busatu mbu mu office yabo buno bwa plastic bumalo milioni 15 awe biseera ebyo Nimrod yagulera Noah kubanga era ina akasende ke yafuna nga tekali ku milioni ezo 10 na meka tetwagala nnyo okwogera nnyo bintu bingi musente za mu yagula Noah ez'abaani zebamu ez'aba DJ eza strength abagende eyo naye tetuli bamativu kyovola abantu tuvuddeyo olwaleero okwogera ku nsonga eno nti tulina bannaffe abamu oba kye tuyinza okuyita essanja okubumbujja bakola yo akabiina akamu nti be ba DJ naye nga waliwo ababakozesa ensobi kubanga abo bennyini ate abali balina ebibiina bye baavaamu eno oba munfuna bulungi so yensonga etuleese okuba nti ffe twafederatinga nga ba DJ ne tufuna apex body kakati ate tetusobola kwegatta na muntu yenna bwe tubanga tetukoze MOU kubanga sente zizenga bazibawa neffe tezitutuukako ate nga ffe tumanyi ngeri ki bwe tuyinza okutemaatema sente ezo tuba tufunye okulaba nti zituuka ne ku DJ waffe ali ekiboga ali Arua ali Soroti ali Fort Portal kubanga ffenna twakola apex body etugata okubeera wamu. Nze Musti DJ Wakasule nga nze chairman wa DJ Association of Uganda ya wandiikibwa mu butongole 2015 ekimu ku kinjoinings z'abannange bano lwakuba sina answers ba DJ abali mu association yange yebambuuza bali ba DJ nga bisatu bakera ku machi balabye bitambula ku mawulire omukulembeze yakoze kino negwe waffe oli kuki so bambuuza answers nyine sina ki bembuuza questions nyine sina answers zabyo ate nga ndaba y'omukulembeze agamba alina byayambako kuba nabitone byaweereza so sente oba obuyambi bonna bwaweereza bwena yebuwulira butannategeera bulungi ensonga lwaki tusazeewo nga associations n'ebbiri ezatandikawo kino ekintu buli omu alina bakulembera alabe nga afuna answers ku kino ekintu tumanye ekituufu sente zajja ekyo kimu ekyokubiri eziba zajja ani yazifuna okuzifuna zasaasana zitya ffe tuva tutya nga tuli mu kibalo ekyokozi batubuuza ba DJ ate nga tubelivinga wembanga group gye ndimu erimu ba DJ bisatu nga ne munanga alina abantu be balina kijja kitya nti tugamba abantu 600 n'okusoba baba nga tebafuna ku buyambi buno then ani yabayabufuna so answer naffe tugibuuza ani are receiving buno obuyambi DJ ekyoyo otulina okuddira okutuwa answers. Omukulembeze yabakwasa Kenzo era ne mabegako waliwo meeting y'aba DJ ababadde ne Eddie Kenzo abadde nabo
Watch. Tetwabadde nabo olw'ensonga nti omukulu Eddie Kenzo bwe yakola federation yasaba ebibiina oba yayita ebibiina by'ab'ebitone ebirala bagende bamwegatteko. Mu kuyita mubamu ku be yabuweereza obubaka yatuweereza obubaka waliwo omwami bamuyita Daddy David gwe yatutumira twamu engaging emirundi ebiri ne tumutegeeza bino wammanga, that is 2023 ne tumutegeeza bino wammanga nti already twafederatinga era certificate weziri na buli kimu. Kati tetuyinza kuyingira wansi wa federation nga association ne tetugaana nkolagana, tetugaana kuteekawo oba kugoberera bye bandigambye okusobola otuyambako otu formalizinga mo n'okubeera nga basobola obuyambi otutuukako otulobingira. Kakati ebiseera ebyo walingawo gye bayita oba nakati weeri National Cultural Forum ye yatusaba badijja ab'ebiwayi byonna ebirala byonna mu Uganda mujje mwegatte mukole Apex Body. Kati engeri gye twagala ekole MOU ne federation ya mukulu Eddie Kenzo nti badijjo bala batuyita mu bano nti ebiwandiiko biriwa nti bibino. Unfortunately tugenda okuddamu okulinda appointment ey'omukulu Eddie Kenzo omwami gwe yatutumira. Nze kenyini nze gwe baddamu message ne bantegeeza nti omukulu ajja tulaba kiro. Netubagamba ekiro tetujja kusobola omulimu gwa DJ gwa kiro. Bukyavaawo message ezaddako nga tulaba ate betwakolagananga nabo ate nga bekozeemu akakundi nti ate bo bakoze dda association wa mukulwani association wansi wa federation ya Kenzo. So naffe awo ne tugamba nti okay bwe baba bakoze ng'ate baatutuukija ne tutakkaanya ne tugenda mu maaso n'okutambuza ekyaffe. Bwe twawulira ekyajja kuba meeting ezo NCF yetuyita ku National Theatre bwe twawulira ekyajja nti twayambiddwayo billions 5 mu creatives twali twakola under the music domain mulimu ba writer ba producers ba lyrics kati nga buli omu bamuwagambye kwezo million emeka billion 5 naye ne batugamba zigenda kuyita mu circles. Kati kye twakola nga federation ebaddenga webbanga eri emanyi nti eri ku kituufu nga tuggulawo sako yaffe nga tutegeeza bakama baffe ku NCF nti banne mutegeeze federation nti gye tuli tubaddenga ebbanga lyonna kubanga ekibiina eyo federation yaggulawo 221 tesobola kubeera paka ssaawa zino nga temanyikiddwa nga yegenda okuyitwamu okuyamba ba DJ mu Uganda. Meeting eyo eyayitibwa aba bagendayo njagala ne bono olabye ka video yenna n'akalaba kanaatuukako odde wali omenyeremu ba DJ 10 fe twagenda ba DJ 10 nti gundi ono yerinnya lyo ono yerinnya lyo ono yerinnya lyo ono DJ gundi ono DJ gundi. Ojja kutambula ku mikolo olabe DJ Musti, ojja kutambula gy'otambudde olabe DJ Daniyo, ojja tambula gy'otambudde osange DJ Shan, ojja tambula gy'otambudde osange ba DJ ensolo kuwa ba DJ 50 nga bonna bogenda okusanga mu bifo gy'olaga. Kati oŋŋamba otya nti tebali yeeyo era bo tebali na ku listi ya kuyambibwa olw'okuba tebali wansi wa federation oba association eri mu federation? Is that being fair? Abagenzi ani abatutte? Abagenzi twalaba bulamu nga Nimrod abayita sisola kugamba ani abatutte. Nimrod talika kiko kama yavaayo bwe yawulira ekisava ye yali spokesperson bwe yawulira ekisava yavaayo bwe yawulira ekisava nti waliwo ekitokota kagwirawo bwewuunya okugira kuti nga Nimrod yasaze eddiiro. Nimrod otwala gurupe eyo kitegeeza kikusaidia ffe tetumugaana kubanga mu Uganda buli omu alina right to associate nekye tugamba amazima gabeere mazima. Ekirina okuweebwa give to Caesar what belongs to Caesar. Omuntu omutuufu leka afune ekituufu. Manager Nasanani go mu blaming omutuufu. To blaming Kenzo oba DJ Nimrod. Ndoza Kenzo teyetaaga ku blaminga kuba ye Kenzo yakola federation mu kitiibwa kye na wetumu blamingira butatuukiriza kye yasuubiza. Yagamba nti atusindikidde ababaka bajje twengeejinge. Eddie Kenzo mu kitiibwa kye bwe yali tannaba kufuuka president wa federation yayita ba DJ aba association eno gye njogerako ya FUDA ne DJAO ne tumu meeting nga alina obutakkaanya bwe amanyi bulungi gye tusinziira amanyi bakama baffe be yayitamu n'atutwala ku speaker resort Munyonyo ng'alina omwami Council Silver Kyagulanyi. Kati eryo ekkubo lyamubula okumanya ba DJ abatuufu nga libo yali abeetaaga yatutwala tamanyi ngeri gye yatufunamu yayita oyo gwe yayita kati. So teyayita Nimrod by then? No, amanyi lwaki yanoonya ffe
era amanye ebiseera ebyo nti bwe bamugamba nti nno ng'oyagala kunoonya ba DJ abatuufu abakola za association entuufu be yanoonya atumanyi n'amanyi agamanyi as a person ku personal level twemanyi naye neewuunya okulaba nti ate ebintu ebirina okuba nga bigenda kugguka mu kuyamba abantu abatuufu ate bitandika kufunibwamu bantu abalinga aboolumaggamagga kwegamba nga tewali gwe tuzalaye ekituufu bakimanyi kye balina okukola nti bwe mba nnoonya bannamawulire abatuufu ngenda kunoonya ani abala si batuufu n'abala batuufu gye bali naye ani anankolera omulimu ogulina okukolebwa mu nnamawulire era nnoonya bannamawulire abaki kyetugamba bwe tuba nga DJAU 2015 yaliwo eri records zino zibeerayo mu URSB tuziina ne certificates tuziina URSB ye yawandiika federation ya fene URSB tuginenya wabula siffe bakama baayo kubanga yatugamba nga tuwandiisa nti associations aba DJ tukomye kweno mwegatte oda yavudde waggulu mwegatte you federate all other associations ezagala otandika zibironging mumwe. Okay, so temwagala Kenzo awe Nimrod sente abamuwazaaki waliwo sente ze mwawulidde zigenda si twawulidde tuzimanyi bulungi bazitutegeeza officially ku National Cultural Forum a billion 5 National Cultural Forum ye yatutwalanga nga federation tenajja ne National Cultural Forum yasanga ba DJ twetegese already ne twegayirira tujegatteko etugamba ekintu kyekimu nga bwe kyebajja batusuubiza mutuwe right to lobby for you obuyambi bubaayo naye lwaki tebubatuukako kubanga temuli organized batugambye temuli organized kofe nti okay tuteeke eri ego DJ asinga okuba DJ asinga okukola biki biveewo mujje tutuule tulabe tusobola tukyogabana. That is how omukago guno twagukola. Kati omukago ogukoleddwa bwe gutyo nga URSB egumanyi kati oŋŋamba otya nti ate bwe mutuuka okubaako kye mwalo obinze omukago guno si gwe muyitamu ne munoonya abantu kinnoomu mugenda baloopawa Chiche mwizo gama Nimrod sawa zino. Adeo je yava. Wanje? Adeo je yava. Akomewo weka. Okay. DJ Daniel chicho gama Nimrod sawa zino. Nze tenyizo gama Nimrod. Yekube mutima. Kubanga amazima agamanyi. Gwe tuweewuunya okuyita ba DJ n'ofuna mu ba DJ musanvu nga bwe mwalya sente z'abaana kati ate azzeeyo eri bye baamuwa emmere nga tukyali mu covid bye baamuwa emmere n'agenda n'agitunda yes baamuwa obunga bw'alina kujja wange nga chairman naye ye n'akola ki n'abutwala Are you saying in the Nimrod Mubbi? Oba bwagwera mu lubuto. Ogamba nti Nimrod Mubbi? Kubanga teri atakimanyi. Kaakati babwa milioni 15 ku sente ezajja. Nga association ebajiwa milioni 10 ezasooka tugamba ezasooka under federation ne baga bagende bakole office. Bazigabana abantu ndozo butasuka abantu nga bana oba batano Nimrod yasooka ne kuddako wekibutonga ye na bamuyita Yasa DJ Yasa ne bagula obutebe busatu mbu mu office yabo buno bwa plastic bumalo milioni 15 awe biseera ebyo Nimrod yagulera Noah kubanga era ina akasente ke yafuna nga tekali ku milioni ezo 10 na meka tetwagala nnyo okwogera nnyo bintu bingi musente za mumu yagula Noah ez'abaani zebamu ez'aba DJ eza strength abagende eyo strengthening kati essaawa eno badde olina ky'omugamba ku zino sente ziriwo essaawa eno obubaka buno bugenda wa Kenzo Eddie Kenzo titugaana muntu oyinza okufuna sente naye ate otwetaaga kubanga DJ omulimu gwakola mugumanyi asobola okuyimusa asobola okusuula nze nkulira ba DJ 605 mu association yaffe
eyafuda kati ate bwe twegattako neza associations endala tuli bangi nnyo so tumanye amakubo amatuufu abantu bamanyi ebirungi n'ebibi era bamanyi obulimba ne bamanya n'amazima abasajja n'abakyala kano kasembayo bali mu kuzimba za apartments bali mu kugula mataka ne mu sente ezaffe bali mu kuzimba za apartments mu kugula mataka kugula mamotoka ga bbeeyi ne mu sente ezaffe eza gavumenti ezituweereddwa ku musolo gwe tuwa. Dija Daniel, oyagala Nimrod ajje abayite mugende mwenna nga bwe yagenze wa Kenzo oba oyagala sente bazalocating erimu? Sente balina kuzalocatinga gye zirina okugenda. Tubagambe twa federatinga iyo United DJs Fraternity. Kyekibiina ekitwala ba DJ bonna accounts weziri tumanyikiddwa mu mateeka ate enakalala Nimrod okukola ba DJ bano mwamukubiddeko kono muwulira asaidiye kya mirundi ebiri tetunnaba lwa nsonga lwaki twagala nnyo ebintu bibere fomu kuba mutuyigiriza ennaku zino nti ebintu bikolanga ne bwoba tosomye kufuba okubeera ng'oli smart mu nkola y'emirimu kakati omuntu okujja n'akola akalango n'ayita buyisi bantu bayise ng'amanyi ne offices z'abantu abo gye ziri kuba gye yalinga amanyi buli wasobola okutuuka mu buntu n'agamba nsonyize ezimutta omwami oyo saagala nnyo nze namuwabudde bayirawe saagala nnyo muwabudde kuba nsonyize ezimutta kimujjako ki nze nali vicewe ku UDGF ye yali spokesperson nga nze mumyuka yes. Tuli ku board abantu 6 ya UDGF ye yennyini yasayininga buli kimu ffe bwe twamala okutegeera nti atuyise emabega nga bweri ndowooza enkola ye kye twakola ne tumuwandikira ebbaluwa emutegeeza nti bw'oba ogenze eri ewalala obukulembeze bweno obukole ki n'ebbaluwa teyagiddamu n'ebbaluwa teyagikola ki yadde ogamba nti kangende njinyonyole bannange kubanga bwe baawangaala bali wano tuli wano bwe baawangaalanga era offices ekyanja offices za UDGF azimanyi bulungi yajjangayo n'ebyuma omwami Charles Sekane amumanyi bwaba kale tamanyi mukulu ono amanyi Charles Sekane amanyi Patrick Kolova amanyi abantu bangi nnyo beyandituukiridde ogamba bannaye no waliyo kino mwagaana okujja naye kakati mujje tutuule at least tukole MOU tutereze ebintu bino tubeere nga ba DJ tuyise mu structures entuufu tukirinze kiganyi wabula tera ffe tetwagenze mu bigambo tuzze bategeezako butegeeza nti abaami abo baategedde twabawandiikidde officially. So mubufunze kibaluma kubanga DJ Nimrod yali ayeka oyo si yatuluma okubanga ali ayeka oba nakkoto batakote yamanyi ekituluma kiri nti ziina kugenda mu makubo matuufu yamanyi oba ali anamala bimala yalyoka kute yamanyi nze ekyange kyekino ekisembayo tebiriimu byakwekwekereza tuyina ebbaluwa and receiving ya permanent secretary owa gender labor and social development kubanga sente ezo ndoza gye zayitira twamuwandikidde ebbaluwa bayinza okugamba tebatumanyi twamuwandikidde ebbaluwa ne bagirecevinga eraga ffe baani lwaki tugamba nti ffe tulina okubeera ne bwe tuti lwaki tugamba nti ffe batuufu ne tuwandiikira kopi yemu ne tugitwala ku federation omukulu Beta Muwummuza yagirecevinze omukulu ani ye yagirecevinze on behalf of UNMF ekiraga nti bagikoze ki era tatwewakana ne tukola kopi yemu ne tugiwa National Cultural Forum kubanga nagambye nti twagala okubeera nti yadde tulimu olustreet lungi naye katuli street smart ne tubiwa ebitongole byonna ebitwetoolodde twabiwandiikidde tulinza okuddibwamu ng'akasente kali n'ekisinza otujjayo katukibategeeze disbursement tumanyi nti saawa yonna etandika kuba abayimbi abawa nawolaba Greater Mityana yafuna kitegeeza ekiddako badijje kutandika kukola ki tetwagala byakwegoba misinde ng'eza abapromota abamu abalinze ne bamala okugaba ne balyoka bakola ki kati ffe twagadde bategeere ng'obudde bukyali nti nga sinnajjawo ssente zino zigaba bempa be batuufu oba batuufu bajje ekyo nno sikikolera mutwalo kitulese olwaleero oŋŋamba nga muli betu
Amanya Ziwa Nasa Rashid, DJ Nasa, waliwo neri olusuutirizo manager Nasa, naye nga nsinga kwagala liri erya DJ Nasa. Olunaku olwaleero tuze wano ne baganda bange bano bajja beyanjulira naye ng'ensonga ezituleese zaabwa DJ mu Uganda yonna. Tuli mu bibiina ebyenjawulo ebyasalawo okwegatta n'ebikola Apex Body. Awo nawe tunaatuukawo tujja kubannyonnyola naye nga tuva mu bibiina ebyenjawulo okuli FUDA, okuli DJAU, okuli n'ebibiina ebirala all over Uganda. Nga bakama bange bano bajja bategeeza ensonga etuleese yeeyo olunaku olwaleero. Mwebale kutulaba. Mukama wange Daniel. Abalabi baffe abalungi, amanya n'eddoboozi DJ Daniel, chairman Forum for Uganda DJs Association, ekibiina ekyatandikawo 2014 era nga nze chairman wa UDGF, United DJs Fraternity, ye flag ye Apex Body etwala ba DJ bonna mu ggwanga, association zonna mwezigwa. Ekituleese olwaleero nsonga yakwekulaakulanya bwe tuyinza okugamba, kubanga gavumenti yasalawo nti bannabitone abeegattira awamu ejja kubayambako